abataka bakulu bebika abalina ensonga ab'ensonga abere ku video eno njala mpito olukiiko lwa Buganda ab'amasaza ab'amagombola ab'ebyalo njala mpito wano Yoseriti Bahabulwa abere ku video eno mukazi we Janet Muhoozi Kanyerugaba ebitongole by'okwerinda na buli omu obere ku video eno Parliament mwembasula mujja kubeera ku video mujja gisangayo olw'ensonga nti mbanjagala buli omu n'ategera video eno waliwo mbuziza Maguire yani waliwo omuzanyi wa Man U defender bamuyita Harry Maguire oyo mukwe kuba golo teri yamukwatira nsawo kati wasanya kalu Charles Peter Mayiga Salonga Mulenge jana mutaddeko eri Maguire kubanga yekubi golo super yengedo Bible olwaleero yekubi namutumira Maguire kubanga yekuba golo Maguire yekuba golo mu Man U buli omone yetamwa n'abasibo papa ne banyiga kati mumpitire Maguire Charles Peter Maguire atudde mmengo bw'okumuyita Mayiga ajje ku video alenga Salonga Mulenge jja ntuko tandipuze video olwali ngenda bawa akalowoozo mbawene ekiguluji onkuba akalango tusimbule video. Alright. Akalango kalero akalowoozo kale njala kagendere mu Uganda yenna ayagala enkyukakyuka era ng'osuubira okuba nti oyogera ku nsonga z'eggwanga akalowoozo kako tulina mu Baganda baga nti obuteebuuza butambuza amazzi ekiro ebiseera ebisinga obuteebuuza butambuza amazzi ekiro nti abantu abasinga obungi bateebuuza bakola nnyo ensobi bwe wenna ayagala enkyukakyuka era nga oyagala okuba nti owulira ensonga zino nga bw'ozuula bwe bazoogera nyina kusaba ekigambo kimu muleke kuwuguka okuwuguka kintu kibi nnyo bw'obanga otadde eriiso lyo ewantu oba omumwago kaza kye bayita okukaza okimanyi fuba okubanga okaza ensonga towuguka nkyeddamu kano kalowoozo ka leero gwe wenna ayagala enkyukakyuka nkugamba ekigambo kimu banga abakubi b'emizinga bakuba sabbaawa ateeka pamba mu matu n'afokasinga ku bipimo n'afokasinga ne ku target gwayagala change yenna teeka pamba mu matu ofokasinga ku target ye Museveni ne bamafiya be ebisigadde binateeka pamba mu matu toddamu kubuzibwabuzibwa abantu bangi bajja kumulamwa kanjera kugamba toddamu kubuzibwabuzibwa ensonga enkulu eri bwete tulwana ebintu ebadde ebyakukusibwa oba ebyakusikibwa ng'abantu abasinga obungi tabimanyi gw'obadde okimanyi ate nga ajja ekigamba lunye nti bano abasajja abafutubadde ku ggwanga Uganda basi bannayuganda basajja bonna Banyarwanda era nga buli weekend oba buli lw'abayagadde akwata famire ye n'ensimbi n'azijja mu Uganda n'agenda e Rwanda n'ateeka investment n'akomawo mu Uganda n'atula ku ttaka lya jjajjaawo n'alirundirako ente n'azimbako ebizimbe n'afuluma n'addayo e Rwanda wenjagalira okubuuza gwe muzzukulu wa Nambi muzzukulu wa Kyabazinga muzzukulu wa Kabaleega muzzukulu wa ndi yenna Kabaka njala kubuuza gwe olina omukisa ogusobola okugenda mu ggwanga eddala n'ofunayo obutuuze n'otwala ssente n'ozimbayo tekisoboka kati gozze mu kukubuzaabuza ng'abasajja kusooka weebuze lwaki Museveni okuva mu 1996 afuba nnyo okuteeka envumbo n'okunyigiriza buli muntu yenna eyandibadde abuusa abantu n'okubakyusa obwongo ku nsonga ezigenda mu ggwanga kati obadde tukimanyi kino kakigambo lwe mu kalowoozo kaleero bukyanga Yoseri ajja mu buyinza mu 1996 ensimbi za Uganda zonna ezisolozeddwa okuva lwe yatandika mpaka olwaleero ebitundu 60 ku buli 100 byonna bimalidde mu kujjawo oba kulwanyisa baludda lumuvuganya ng'abakola ebigambo bino wammanga abasinga obungi abasse abalala tebamanyikiddwako mayitire abasinga obungi abaguze ku nsimbi ezitamanyikiddwako muwendo abasinga obungi abatiisiza the extent bakyasobola kwogera abasembyeyo abataddeko kituyita propaganda ne blackmail nga public ekula mu kintu kirala nnyo nga ne booneewozaako ye Museveni yakuteekako ekintu kimu erinnya ekyafu njagala okubaza Mukama Katonda eyaleeta social media n'aleeta Kyagulanyi aleese abantu abasobola okwogera ensonga zino n'okujja ebyafaayo ne tujjawo ekigambo kye bayita blackmail no propaganda nti kati Museveni bw'akikozesa tekikyakola makulu kubanga abantu bakitegedde nti yali ttuulu naye nga mbadde temugimanyi kati njala kugamba muganda wange teeka pamba mu matu
focusinga ku target ne ku bipimo by'omulabe wo abasigadde baleke omulabe waffe ye Museveni abasigadde tugenda bakwasaganya mpola mpola wano mu Mengo omulemu mumanyi focusinga ku mulabe tetugenda kuddira nsi y'abajjajjaffe gikwasa mizingiriiti gigitwala olw'okuba tulina abantu abanafu mitima kekabadde akaloozo ka leero era nkafundikidde ngenze ku Kigula Lodge. Mbulamusizaako mwenda bannayuganda buli omu gy'osinzira okulaba akatambi kano kotolesi yonna. Olw'ennaku z'omwezi 19 ezakonka ku mwezi ogw'omukaaga omwaka 2024 ssaawa ziri 2:11 zaakayita ku ssaawa eza leero akawungeezi ka leero. Ekigula Lodge kino leero njala kigende eri bazzukulu bannambi mwenna naawe eyawasibwa omuganda oba eyafumbirwa omuganda. Ekigula Lodge njagala kikuweereza. Njala kyogera mu ddoboozi ekkakkamu buli omu kikutuuke mu ntumbwe era okiwulire bulungi nnyo. Mu Kigula Lodge kyali njala kikutuuke mu ntumbwe buli owulire nga kikutuuse mu ntumbwe Kigula Lodge kya leero. Era ngera kitandika bwe nti. Ngenda kijja mu lugero olugamba nti kulya ggi kwesulya muwula. Engombo egamba nti okulya eggi kuba kwesulya muwula evvuunulwa eti. Ffenna tunyumirwa nnyo okulya enkoko oba okulya emiwula. Naye wali eweebuuzizaako enkoko eva mu ki? Enkoko eva mu ggi. Ate eggi lino bw'obanga enkoko emaze oddiyalula ne bivaamu enkoko ate lizaala enkoko endala ne zifuuka ekisibo. Ne buli lw'olya eggi wattu tosobola kulya muwula kye tuyita okulya eggi okwesulya omuwula. Amannya gange Nzirumbuye Fred Ekekemiko Ali. Ekigula Lodge kya leero nkiweereza mwenna abaafumbirwa Abaganda n'abaawasibwa Abaganda n'Abaganda mwenna bazzukulu bannambi. Ekigula Lodge kibaweereza. Baganda bannange mwenna nammwe abaagaliza Buganda emirembe Ekigula Lodge kino kibaweereza. Mu luyimba oba mu kitiibwa kya Buganda waliwo we bawandiika ne bagamba nti abaana ba leero katulwane okukuza Buganda nga tujjukira nnyo abo bajjajjaffe abaatusooka ababalwanirira ensi yaffe. Era ne bagamba twesiimye nnyo olwa Buganda yaffe. Naye ekyennyamiza ekinkuba enkyukwe mu Kigula Lodge kya leero. Baganda bannange nammwe abaawasa n'abaawasibwa mu Buganda Ekigula Lodge kino kibaweereza. Kyansonyi nnyo omulembe guno omutebi kwe tubeera ku social media okwetola ensi yonna galuma asobola okufuna ebigambo by'oyogera. Wallahi nga twesuludde gwa naggamba ensi y'abajjajjaffe gye baatukwasa gye baalwanirira omwendo ogutabaliko oba ogutenkanika nga tugiwadde mu mikono gy'abasajja bagwira nga buli omu akimanyi nti abasajja bano bagwira. Baganda bannange Ekigula Lodge kya leero manyi kijja banyiiza abamu ne mujja kifunamu. Bajjajja ne bajjajjaffe abalwanirira ensi Buganda ogiteekawo mwe muli ne Bassekabaka baalwanirira eggwanga Buganda ne baliteekawo ku lw'abazzukulu abaliddawo. Essaawa zino bakitaffe baafiirizibwa ne bajjajjaffe baafiirizibwa. Omusajja obutamanya ngamba gwe balowooza nti yali muntu ng'ategeera kumbe zaali nkwezenge Yoseriti Bahabalota Basira mutabani wa Kale ekyensi tetemuzezede ensanga bisibe. Olwaleero yali mu kutulugunya muzzukulu wa Nnambi oba yali mu kutulugunya Munnayuganda mu ngeri yonna esoboka omusaanya we yeeddize ensi y'obwajjajjaabwe. Muganda wange nga tonnali ankuzibwa tonnawubisibwa ku nsonga zigenda maaso mu ggwanga sooka otunuulire ggwe. Kitaawo yalemwa okubaako kyafuna olw'okuba nti Museveni yasaanya buli kimu kyalina okufuna mu ensimbi. Naawe kennyini essaawa zino we twogerera olemeddwa ensi osaze obbinnyika mu nsi ogende mu nsi z'amagulumiro onywe 10 omuzira gye gukkubira n'otuuka okukola n'okaddiwa omugongo nga sepulingi eweddemu sitiiru n'oba nga tolina ky'ofunye. Sooka olowooze ku nsi y'abajjajjabo gye baakulekera wa weetuuse. Bwe muneesulira gwa naggamba ensi mugikwasizza abanyanda bagenda gitwala. Muganda wange gyala kugamba kijja kuba kyansonyi nnyo bajjajjaffe gye baagenda eyo ennyindo gye zirembekera mukoka nga batunulya bazzukulu baabwe abawaayo ensi yaabwe ku busente mpawe kaaga Museveni bw'abawa ku kutiisibwatiisibwa ko bataddeko
n'okutuula wali nga muloza nti waliwo agenda obbakolera ensonga zino nezoogerako. Kinnuma nnyo okuba nti Obuganda busaanawo, Abaganda bajja ku mataka, babasenda, babatta, babasiba, nga beeyita Abaganda abafutubadde mu Buganda emmengo, beesudde gwa Naggamba. Tetwategeera nkwezengeza tuyingira mu bana basajja kali akabinja ke kamu. Lwakwambala masuuti n'amakanzu, kwogera Luzungu, gy'obeera nti bazzukulu b'Abongereza, kumbe gye nkwezengeze tulina. Gwe Muganda ng'atudde ngenda kutegeeza, tolinawo bagenda kuziika mu Nsinda, bagenda kuziika mu Buganda. Ettaka lya jjajja banaalitwala lyalwanirira bagenda kuziikawa. Gwe kennyini ozadde, abaana b'olina ogenda balabirira, ogenda bateeka luddawa. Abaana b'abaana bo nsi ki gy'ogenda obbalekera. Ebyafo biddiringana ekizibu ky'omuddugavu butasoma, omuddugavu bweyagala omuteeka eggumba mu mutwe oba mu kigere, muwe ekitabo asome olw'ensonga nti okusoma kubatawaanya. Ne baagala nnyo palapase olugambo ssaako n'ebiduula. Muganda nga yeetodde ensi yonna ng'osoma ebyafaayo butya ensi baziwambye n'okuzisaanyaawo. Wandibadde ofuba okulaba nnyo nga wenyigira mu lutalo olw'okujjako Museveni banyolanda banne abajja okusaanyaawo ensi. Ekiseera kigenda tuuka nga tolinawo osobola kwereka luba. Ekiseera kigenda tuuka nga tolinawo osobola kutereka muntu wo ng'akuvuddeko. Ekiseera kigenda tuuka nga tolinawo ogenda saba mulimu nga gamba n'ogwo yekka yalina omulimu ate yalina okwogera. Ekiseera kigenda tuuka nga abagwira befuze eggwanga Uganda balitutte ate nga tekigenda tuuka kyatuuka dda. Bw'okwata enguudo ezifuluma n'okuyingira Kampala ezisinga obungi, weebuuze amaguloofa agazimbiddwa ku mugguukiro z'enguudo zonna galiko agajjajjaawo. Kuliko Abaganda bameka bonna abasinga basajja Banyarwanda kubanga balina mission n'ekirooto eky'okutwala ensi eno bagifuule eyaabwe nga buli luguudo lwonna olufuluma n'okuyingira Kampala kuliko maguloofa gaabwe. Gwe bajjajjaabo Abaganda Abanyolo Abatoolo baalaga luddawo okuzimba ku nguudo ezo kubanga bali baagala basendeekeza batwala emibira musobole okusirikkira eyo. Atamanyi byafaayo genda obisome omanye nti abasajja abayindi abamyufu baabulira luddawa, omanye bakaddugala abasooka mu ggwanga ly'Abamisiri beera Egypt baalaluga luddawa. Weebuuze nti abadduga abali mu ggwanga lya Sudan yabamuka baabulira luddawa. Abantu bangi nnyo betuyinza okuwaako baabulira luddawa. Naye Muganda wange osudde gwa Naggamba, Museveni akuwa miliyoni n'oyogera Olufalansa n'ovuma Kyagulanyi akulwanirira eyo nsobi. Museveni akuwa ssente gwe MP otandika okuloga otananga eyakwanye mukamulirwana eyo nsobi. Museveni musajja mugwira yensonga kyakozesa ssente, yensonga kyakozesa amagye netubaga ebigambo bino muganya obitegeera ensi y'abajjajja mugenda giwaayo. Omusajja omu yankubidde essimu n'aŋŋamba muzzukulu wange tukoze tutya ensi yaffe ng'egenda. Namuzzemu ekigambo kimu namuyise muganda wange ne mugamba ekizibu kye tulina ensi Buganda yajjamu bangalo bunani abatayagala kukola nga baagala ebintu by'amangu. Gwe mukisa Museveni gwafunye nga buli omu tafa ku munne yeesuleyo gwa Naggamba. Ne mugamba ensonga ey'okuti twajjirwa enkwezengeze eyita Abaganda nga bo mishoni abagimanyiiko ate ffe be twafuula mikwano gyaffe. Ensonga eyasimbye ne mugambye ekituufu kiri nti bajjajjaffe baakola ensobi, ffe gye tuli mu kusasulira gye tutandiyagadde ebeerewo. Basenza abantu bataategera bigendera byabwe ng'essawa zino bazzukulu bali mu kusasulira ekibi ekyo. Muzeeyi avudde ku ssimu n'aŋŋamba Mukama akooyo osinga okwagala sigala ng'okola omulimu gwe gumu gw'okola era kkingirize amakubo g'abatemu bonna. Bwe bigambo bye nange kambizeeyo mbigambe bakulu bannange kubanga nange kinnuma. Ne mugamba nze nsinga okulumwa olw'ensonga nti baatuggyako okutegeera n'okumanya ne batuzizika ebintu bye eby'ekisiru. Muganda munnange, Munyolo munnange, Mutolo munnange, zukka ng'obudde bukyali ensi y'abajjajjawo bagitwala. Abasajja bano bavuga emmotoka zimpenkoni ne bagenda e Rwanda ne bateeka investment ne badda e Kampala ku ttaka ly'abajjajjaabo. Abasajja bano bakozesa amakooti okusenda abantu ku mataka ku ttaka ly'abajjajjaabo. Abasajja bano basaayirira bajjajjaffe baalekanga bitojjedde ebyali buli kimu ne babitemawo kubanga batya abantu bagenda obiyingiramu okusiisiramu okubayeekera obutonde babutta. Abasajja bano bagenze batta buli muntu yenna akyalimu empeka emera kubanga bo bakimanyi nti bajja kusaanyaawo. Gwe basaanyaawo weesudde gwa Naggamba kubanga oyagala kulya ggi okwesubya omuwula. Ekigulalo gye nkimaze. Kansooke mpisewo akalawo kano then tusimbule video. Alright, akalawo kano kakomyewo nga kolekera ennaku zaako ezisembayo neza semina okubanga egenda kubeerawo. Gwe wenna eyandiyagadde ogenda okutaba mu musomo guno ogenda kubeera mu ggwanga lya Canada. Akalawo kano kakomyewo omwezi ogusembayo.
The third annual gender-based violence, which will take place on 29th of November 2024 and will end on 1st December 2024. The main agenda of this conference is based on gender-based violence and intersectionality. It will take place in Toronto Airport Marriott Hotel, 901 Dixon Road, Toronto, on M9W1J5. For more information, please contact the organizer of this conference, Madame Doreen Kajumba, on her personal number, +1 647 9290 Conference eno egenda kubeera ng'ennaku z'omwezi 29 omwezi gw'Okumiroogumu omwaka 2024 ekomekerezebwa ng'ennaku z'omwezi 1 December 2024. Omulamwa gwako omukulu egenda kubeera ku gender-based violence and intersectionality. Ejja kubeera mu ggwanga lya Canada mu kibuga Toronto ku Airport Road Marriott Hotel, ku street gye bayita 191 Dixon Road, Toronto, on M9W1J5. Weyala kumanya ebisinga ku conference ejja kubeera omukyala omutegesi wa conference eno omukyala Doreen Kajumba ku simu ey'omu ngalo kasalaba emu 647 ojja kuba omanya ebisingawo ku conference eno. Awakalon kaba kawedde then tubako tusimbule video eba yatulese kakomyewo omulundi oguniza okubanga gugisembayo akalanga ako. All right, kati njagala tugenda kukwata video eno mpola njagala tukwate video eno mpola nga tetunnatandika video. Ngenda basa ebigambo biri ebyo musoke tubasomeseze ekigambo kye bayita diversion. Muganye kitegeera, musoke muva ku diversion, nabagambye ekintu ekya corruption mu parliament kyonna nga tebannakwata speaker Anita Amongi, ebisigadde byonna temutegera tebina makulu. Okujja wakutte speaker Anita Amongi ebisigadde byonna tebina makulu. Era nsasirwa comrade ya posting ati gudi bamukutte no sharing kasasiro. Bana ba TikTok asimanyi no bamukutte simanyi no yefungudo naze video. That is a total nonsense. Bibajja kumulamwa. Akugante gudi bamukutte akola video zisharinga encha yagenda ofuna ekizibu atatandika okulekana ku social media tebatuyambye. Tugezaako nnyo okulwana tukyuse regime. Buli muntu adde waabo asobola okubanga afulume gwanga birebe nga akola business ngali mateeka kye tugezaako okukola. Nimba batadde mu system ya divide and rule, system ya propaganda, system ya blackmail, system ya diversion. Munga bugenda kwekyo waliwo buli wetubera n'ensonga enkulu wabeera ebintu by'obusego bijja ku social media simanyi ono yakwanyani simanyi ono yakyayani mu such crucial conditions ne babanga oba situation ne babaleetera ebiwoziwozi biri ku social media. Please, ensonga eri serious. These are national matters. Gobongo bunga bwalocatingira mu bintu bya busiru simanyi ono omukazi alina ebbere simanyi ono alina akabina simanyi mukwatidde mbwezi simanyi. That is a total nonsense. Ensonga z'eggwanga tezirimu kunywera kuwalagi, tezirimu kusinikirako binnyo. Ensonga z'eggwanga ziba za ggwanga. Kati njala bagamba musooke muve ku bintu ebyo. Tulina ebintu bingi lwali bigenda mu maaso mu ggwanga. Babatetawo biprogram by'ekisiru. Njagadde bagamba ensonga enkulu kati eriwo yakubanja Ssaabasajja Kabaka. Na kunoonya way out we tujjako Museveni by all means. Ensonga ziri ezi. How to remove Museveni and to protect the Kabaka of Uganda. Two issues. Esigadde zonna total nonsense. Bano babamenye it's upon their right okwerwanako. Gwe kitannalira nnyina agamba linda buki. Naye njagala bagamba gwe bamenyedde ne bagenda okumenyera ennyumba. It's upon your right to defend yourself. If you don't defend yourself, nobody is going to defend you. Kubanga buli politician agenda kujja capitalizing ku kukabako nga yanoonya kalu. That's why tebateeka mu kamera. Ne Museveni kyagenda okukola agenda yabeera watandika okwogera kubanga akimanyi ayagala public sympathy. Mukitegedde bulungi nnyo. Kati gwali eyo ng'oddamu programu ziri yes okuprotectinga Kabaka n'okuloonya engeri yonna any possible way kujjako dictator Museveni ebisigadde byonna total diversion. Mukitegedde bulungi nnyo. Kansoke kule clarification. Mwenda bannayuganda saka Baganda mwewale amawulire agabadde gatandise okutambula Ssaabasajja Kabaka yakisiza omukono mu ngabo mafu nkiddamu. Tulina obuzibu bw'olumbulege lw'abavubuka abakola YouTube channels abakola content buli kaseera okubuzaabuza n'okutiisatiisa abantu. Nkiddamu Ssaabasajja Kabaka
akyaliyo mu buwambe gye bamuwangagusiza era tannakisa mukono mu ngabo. Yenna YouTube agolaba nga atambuza ebigambo ebyo kyembagambye nti babateekamu diversion. Ssaabasajja Kabaka akyaliyo mu buwaŋŋanguse gye bamuwangusiza gy'ayagala akisize omukono mu ngabo. Muyina kulwana nnyo okukola buli kimu ekisoboka Ssaabasajja Kabaka adde okwaba owe. Tetwagala byafaayo biddiringane. Yenna akugamba Ssaabasajja Kabaka yakisiza omukono mu ngabo, that is a total nonsense and bogus. Our YouTube babanoonya content. Kubanga Museveni kyayagala okubateeka mu mutima, yayagala kumanya kikyayagala okubakozesa. Mukitegedde bulungi nnyo, so nekyo kimaliriza bulungi. Njagala ndowooza oba tutandikire ku Kabaka then tusembyeyo National Matters. Katutandikire ku Ssaabasajja Kabaka tusembyeyo National Matters. Then tulyoke tutandike video bulungi nnyo yatulese. Alright. Ntegeddeko oba mpuliddeko ko mawulire agagamba nti Dr. Kasasa yafudde. Dr. Kasasa ono abasinga obungi muyinza obutamutegeera naye njamu bannyonnyola. Ndowooza omu ku bazzukulu ba Buganda yayimbire Ssaabasajja Kabaka akayimba gyali, ndowooza kankazanyira mu ddakiika ng'emu kawulirizeeko then tulyoke tugende mu maaso. Kanyone ku lwendo lw'amazzi. Alright, oyo Muganda afa muyita Cool D yayimbidde Kabaka we akayimba ako. Yayimbire Kabaka we akayimba ako. Muganda Cool D wonna woole nkutumiddeko. Kati mbutereevu akatambi katandise era ntandise bwenti. Ennaku z'omwezi ziri 19 ezaakonka ku mwezi ogw'omukaaga omwaka 2024. Njira kubaza mune ba comrade buli omu akola video eno ku social media ng'oyagala enkyukakyuka era ng'okuuma Ssaabasajja Kabaka mu bigambo byonna kati omuyisanga mu maaso. Museveni akozesezza abantu bangi nnyo omuli abalangiri ne bannakigwanyizi abazze basiiga ettoomi mu mbeera za Ssaabasajja Kabaka n'omuyisaamu olugaayo. Naye nga bw'otunula yayisa mu Ssaabasajja olugaayo n'omubuuza where you mu Luzungu wali ludda wanga abateekako Ssaabasajja Kabaka nga tasobola kunnyonnyola. Naye nga yennyini tasobola kutambula ng'omulangira oba omumbejja oba nga yennyini tasobola kutambula ng'Omuganda. Abantu ba Museveni batadde ebbanga ddene nnyo kuba babadde babuzaabuza Buganda okwetoola ebbanga lyonna nga bayisa olugaayo mu Ssaabasajja Kabaka. Kati njala bagamba ekigambo kimu. Empumumpu yonna ey'akayinja gy'owulira ng'ezze ku social media etudde mbu simanyi Kabaka si mwana wa Muteesa ye mwana waani, mugambe genda oli ennyoko ebisigadde obigambe ne jjajjaawo ataakutegeeza nti bw'osanga omuntu ng'atudde mu kifo kitegeeza nti aba yakusooseewo. Tobuuza yatuuseewo atya nawe noonya w'otuula. Do you copy that? Empumumpu yonna ey'akayinja yeeyita omulangira oba omumbejja ngaga nti Ssaabasajja Kabaka si mwana wa Muteesa, mugambe munnange oli ku gajjo gw'otuddeko. Omuntu wanga yakusoose mu kifo noonya ekifo w'otuula okkalire kubanga aba yakusoose, okitegedde bulungi nnyo. Kale awo tuvuddewo. Mwenna abadde bajja bakola videos naddala okwetoola ku social media okusinziira bwe twatandika ozikola, njagala obbajjukiza nti mu kiwandiiko semawandiiko Yoseriti Bahabula ne Banyarwanda bane kye baakola nga bateesa butya bagenda okufuga Uganda emyaka 50 kye mwasomako edda waliwo akawaayiro ke mutaasoma naffe muke twabuusa amaaso kankabasomera olwali mutegere bulungi nnyo kyo ekigenda mu maaso mu Buganda. Naye ndowooza okubajjukizaako bulungi kansooke mbatere nakano mukawulire bulungi nnyo. The Mengo Group, you cannot have two governments in one country. Oh, and it was okay. Please, those things, Biamkayanya, Chibisoke anymore. Bw'owulira musajja mukulu ono atuludde emyaka ng'essaawa yonna atunulidde entaana ye era yeebuuza butya bagenda ogizimba nga yogera ebigambo ebyo. Bw'omubuuza butya bwe yajja mu Buganda munnange tajja kunnyonnyola, n'omubuuza butya bwe yasobola okuba nti awangula olutalo tajja kunnyonnyola. Ono omusajja atudde ku musaayi gwa bajjajjaffe n'ebintu eby'obugagga bye bafiiriza okuba nti bamutuusa mu ntebe waali gyerabira. Omanyi amaato gafa bugoba. Amaato gakola ki? Gafa bugoba. Omukulu ono bw'ayogera akulozesa nti yasinga okutegeera mu nsi yonna era nga ne Katonda amwewolako amagezi. Kumbe ye ate ye walowooleza nti wategerera abala ate twasukkawokko. Muwulidde bulungi nnyo era giyita Mengo Group. Kitiibwa kikiwandiyagadde ng'agiyise Mengo Group. Awo tetugenda kulwawo katugende kawakati lwakali ke mutaategeera mu kiwandiiko kya 50 ya master plan kwe tugenda okusinziira olwaleero before tukole ekiddako. Ndowooza keekano wano wammanga kankabasomere mukategere bulungi nnyo
tugende ku kiddako ku kaluwa yangu mukulu tulina obudde butono nnyo akakwatira kano kagamba bwe kati mu nteekateeka yawe y'emyaka 5 kagamba bwe kati Museveni yagamba bw'ati mu kawaayiro ba oba kantaneke n'akawaayiro kya yagamba destruction of the economic military and political will of northern and eastern Uganda. Yagamba tuyina okusaanyaawo ebyenfuna n'ebirowoozo ebyefaananyiza ku by'amagye n'ebyobufuzi mu bbendobendo ly'amambuka ga Uganda saako n'eby'obukiikakkono bwa Uganda. Ndoza mukitegedde bulungi. Kuba era kimanyi nti abasajja b'omu mambuka bamanyi nnyo eby'abasirikale, abasajja b'omu kiikakkono baali bamanyi nnyo, b'omu kiikakkono baali bamanyi nnyo ebintu by'obufuzi ba politicians. Akakawaayiro C tugenze kawaayiro B kasi kali kasoma ati yagamba bw'ati with immediately effect return of non-political kabaka of Uganda while we promote disunity among the Baganda. Ulira bulungi nnyo wano mu kawaayiro D yagamba with immediate effect a return of non-political kabaka of Uganda while we promote this unity amongst Baganda. Nti mu bwangu ddala nga baakawamba bagenda kuzzaawo obwakabaka bwa Buganda nga kabaka n'atula ku Namulondo tagenda kubakkirizibwa mu by'obufuzi. Naye ye Museveni nga ne banne bagezeeko nnyo okuteekawo enjawukana mu Baganda basobole okuyisaamu mission yaabwe gye yamensoningako mu 1994 nga wayise omwaka gumu oluvannyuma nga bamaze okutikita Ssaabasajja Kabaka n'agamba nti okusanya Obuganda alina kukozesa Baganda. Ndowooza obutegedde. Abasinga obungi temwakimanya nti abasajja bano bakiwandika bakimanyi nti balina okukola ki okutta Obuganda n'okutta Ssaabasajja Kabaka. Mu kawaayiro E kagamba all Bahima in great regions awakening their political, military and economic process bibigenda maaso. Atugenda kulwa njakadde bajjukiza bujjukiza mutegeere ebintu ebyo nga bwe biri. Kati njagala tugende ku kintu ekyatulesa obulungi. Mwenna abadde ku video yange ey'olwokusatu ey'oku bbalaza munjulira bulungi nnyo video nagikola ku bbalaza najjanga na breaking news abatagira banagitadde ku Facebook ne ku YouTube gyeri nababuulidde enteekateeka Yoseeri gye yakoze buli kimu eyatuuse n'okuwaliriza oba eyatuusizza okukozesebwa enkwezenge ya Ssaabalangira Godfrey Musanje okuba nti yawandiikidde Yoseeri ebbaluwa ey'Oluzungu n'awandiikirako ne bakulu banne mu Buganda ng'alambika Yoseeri n'ebitongole by'okwenda omuli Iso Ssemwayi butya bagenda okukola enteekateeka okulondamu omulangira oba kabaka omulala singa omubuze aba abuze boogera ku Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi II. Ekintu ekyo nno kyaleese obuzibu. Bwe kyaleese obuzibu abataka abawulidde ng'ensonga eno bamazeemu nnyo ekitiibwa bazzeemu ne bawandiika ebbaluwa gye nabasomedde ne gibatekola ne mu baloboozi ne mugiwulira bulungi nnyo. Bwe nayogedde ebbaluwa eyo ne mbibasomera ne mbiteekako munnanga ate kyasuyongedde kusiikuula mmeeme olw'ensonga nti abantu abasinga obungi baategedde nti lindako ebintu bino byonna bituufu. Weppo munnange ngenda bagamba ekigambo kimu. Ffenna tetulina ntegeera y'emu, tetwebaka ssaawa ze zimu, amu tetukyaloota, abaloota nnyo ne batuuka n'okufuluuta bagenda okukomekkereza nga munnange bakojoye ku buliri oba bafuse ku buliri. Tulina abantu babika benje. Nziramu okukubira mulango gotakongula muganda wange. Tosuubira nti buli Munnayuganda agenda kulowooza nga ggwe. Tosuubira nti ogenda kwagasa Munnayuganda enkyukakyuka abamu. Abamu bali mu nsi yaabwe naye ng'ate basinga okunyigirizibwa. Tosuubira nti Munnayuganda buli omu ogenda muzuukusa. Tugenda kuzuukusa batono abagenda okuba nti banaazuuka. Abatagenda kuzuuka tugenda balekayo. Yensooka lwaki nti buli kimu tugenda kitulanga bwe kirina okubeera.
abantu basinga obungi bazuukuse lwadde tulibusa nga mmaze okubaabya enkeera waalwo Charles Peter Maguire Saalongo ga Mulengejja futubadde Mengo najja n'atuula bulungi nnyo n'ayita enkwezengeze yayise David Wasajja Apuli n'ayita akulira oba atwala olutyo olw'abataka ne batuula mu kafubo kagamba temwawaddemu bannamawulire naye ate oluvannyuma ne kajjamu bannamawulire sooka ompulirize bulungi nnyo tugenda mu forensics Wasanya yagambye yayise olukuŋŋaana olw'ekyama olutakkirizibwamu bannamawulire lwaddemu David Wasajja Apuli ne lubeeramu akulira abataka era nga naye yamulonda nga bayita Mukulu Mutumba naye kennyini Wasajja ne bagaa tebaaddemu bannamawulire bwe luba tebaaddemu bannamawulire lwaki oluvannyuma ate mwatudde ne muyita bannamawulire ne bannyonnyola biki bye mwateeseza bitaabaddeyo wano we tugenda okukaviira ku ntono tukatandike njagala mumpulirize bulungi nnyo mu kusookerera ngira bagamba abadde agobera information agency gyembawa almost for 5 years Mayiga byakola tekuli kipya byonna bikadira talina kipya kyonna before nga sinagenda mu forensics njagala nsooke mbajjukize ekisookera ddala singa temwali mmwe singa kabaka taliiwo singa temwali mmwe singa kabaka takola ki taliiwo era mwe bali mubalire ddala era mugende mu maaso nga mulwana mu nkola eya parallel state Museveni yateeka Mayiga n'akabinja ke Mengo okumufugirako kibadde bakola kimulwanyisa essaawa zino mwe bali kirwanyisa mu nkola eya siwaza abantu bawe ensimbi bazikire Mayiga gikoze bulungi nnyo n'etandisa omuva mu ngalo mwe bali nnyo gijjawo kati omukulu ono njagala olwaliro mutwale mu forensics buli munnayuganda yenna n'omuganda ogenda kuvaano ng'otegedde kyekituufu kansooke mbagambe ekigambo kino ku bigambo Mayiga bye yayogedde ne byewandiise mu bbaluwa eyafulumya olunaku lwajjo byonna bwefu tekuli kiramu nkiddamu ku bigambo bye yayogedde ng'ali n'abantu be yabadde nabo byonna bwefu tekuli kintu kigatta oba kikola makulu ogenda kumbuuza lwaki lumbuye omusajja ono ebigambo byoga nti byadde bifu kansooke kuzeeyo emabega gugenda kuwera omwezi gumu n'ekitundu mulamba nga mukutte entegetege nga mugati Ssaabasajja Kabaka yagenda na Namibia najja nasooka nawakana oluvannyuma nakkiriza abajjukira ebigambo byayogera ng'ali ku programu ye yennyini n'omukozi we gwe bayita Danstan Busuulwa ebigambo byayogera ye bbaluwa gye yawandiise yennyini oba munfuna oluvannyuma lumukwate amavumbavumba ne mbaga nti Kabaka ali Namibia kye bamuwaŋŋangusiza bwe yajja ku TV okwogera ebigambo ne Danstan Busuulwa byayogera ye bbaluwa exactly gye yawandiise what's the difference between what he said previously and what he wrote yesterday tewaliwo njawulo byonna bifu kubanga kisigadde kyekimu nti era yalimbi muyinza byange byogera kati ng'omusizi agula essiyani kansooke mbazannyira akatambi kano naye before nga sinagenda kwa kansooke mbazannyire kano oyeewakana president aliko yagulirira nze Charles Peter Mayiga omwana wa Nalongo nze mtaano wa Sepiria Mukasa nze obasekerende nze wali yanda bange ndiboota zinezemu wino eziramuzibwa mbula muwendo ki abantu bamanyi omuwendo gwange aganguzaki ekyoleweekireka awo ansoso kati wulira ebigambo byayogera omwezi gumu n'ekitundu emabega Ssaabasajja Kabaka wa Buganda ali atya Ssaabasajja Kabaka gy'ali ayongera okuba obulungi
nabagamba mu mwezi ogwokunanga mukaaga nafulumya ekiwandiiko kya mawulire nayogerako eri abamawulire nti Ssaabasajja ali bweru yali ali Bulaaya eyo agenza okulaba abasawo be nga baagala ababeere kumpi ate ndoza kati mwamulabye nga aliko Namibia eyo gyali naye abasawo bamulondoola tebaagala dde ku mirimu bagalabe ng'ay'omuzaamu okutuusa bw'anaabeera mu mbeera b'abasawo gye balowooza nti asobola okuddamu okukola emirimu gye egya bulijjo. Abantu bangi tebamanyi nti Kabaka alina emirimu mingi oba abantu balowooza nti Kabaka akeera n'atuula mu ofiisi ye n'akola emirimu era alina emirimu mingi nnyo era tumuwa lipoota mpitirivu n'ebintu ebyokusoma na biki bingi era bimukooya n'okulaba abagenyi. Kabaka alaba abantu bangi nnyo abatajja mu wano kutere obudde tulina butono ogwo omwezi gumu n'ekitundu emabega omwezi gumu n'ekitundu ddi emabega kati omukulu ono yazze n'akola video ng'amulikodinze eno yakoze olunaku lwajjo ng'agamba nti ayogerako eri Obuganda ku bulwadde bwa Ssaabasajja Kabaka. Wuliriza ebigambo byennyini oluvannyuma lw'omwezi gumu n'ekitundu byayogera omwezi gumu n'ekitundu ebyo byazzeemu jjo n'akola n'ebbaluwa otegere nti ono Ssaabafere tunulira feesi ya Wassajja wano wali mu nsonda tunulira Wassajja bw'afaanana
bamuyingiza era tuwomesa abasajja kabaka mu mikono gya Katonda ayongere okumusuubiza twongere okukuuma okunyweza n'okuwesa obumu n'obumuli bwa Buganda obutafa awangaale ali Ssaabasajja Kabaka omutaka Namwama Augustine Kizito Mutumba okukubiriza okukyula amataka Mulangira David Kinwasajja Olwogero Langa nange Justin Mayiga tunuulire waddakaawo awaddakaawo labono bwatunuulidde Mayiga Wasajja mugajjajja naye musajja gwe ate olimba nkakutte bulungi labono bwatunuulidde omusajja n'amaaso laba body language ne face expression n'amugamba olimba ekyo si kyekikulu ekikulu kyekiriwa mu forensics ya video ya leero ekisookera ddala mutegedde bulungi nti video olunaku lwe yali mu studio za BBS ne mutabani we Danstan Busulwa ebigambo byayogedde byayogerera ddala oluvannyuma lw'omwezi gumu n'ekitundu si bwe kiri nti bwe kiri kati Wasanya Kalo Charles Peter Mayiga Joyce Nabosa Sebugwawo Nanfudu bwe yabadde ewa mukama we Yoseri yagambye beetaaga clearance kubanga security ya Kabaka y'amaanyi nnyo tosobola mutuukako era beetaaga Yoseri ayogere ne president wa Namibia twagala kubuuza abakugu abasawo b'ogamba maje bateralisti baki abalina Ssaabasajja Kabaka otuga nti ate abakugu gwe tulange baweekubye eggolo Magwaya ekyo ekisooka ekyokubiri ogambye nti Ssaabasajja Kabaka yagenda okulaba abasawo be e Namibia ng'amugambye agenda awumula e Namibia naye wagaana obbogera ffe twava ne tukwogeza njala sooka kubuuza ekigambo kimu mukulu ogambye mu butongole amawulire gonna gakwata ku Ssaabasajja Kabaka galina kuva wo nga gwe Charles Peter Mayiga Wasanya Kalo Charles Peter Mayiga Magwaya gamulengejja teri muntu mulala alina kufuluma mawulire gakwata ku Ssaabasajja Kabaka omuntu yandikubuuzizza wagenze ddi e Namibia okulaba Ssaabasajja Kabaka gwe nga gwe Charles Peter Mayiga wagenze ddi e Namibia okulaba Ssaabasajja Kabaka olyoka otugambe nti govunanyizibwa ku mawulire ga Ssaabasajja Kabaka wagenze yedde Namibia tonnagendayo amawulire g'otuwa ogajjawa kyekisooka ekyokubiri twagala kubuuza Ssaabasajja Kabaka mu nnono eya Buganda emuvunanyizibwako oyagala kutugamba nti ennono ya Buganda wagijeewo oyafaayo nti teriiwo lwaki ennono gye njogerako yerwa ennono egamba Ssaabasajja Kabaka tavunanyizibwa ku Katikkiro tavunanyizibwa ku Nnaabagereka Kayibala Balangira n'Abambejja avunanyizibwa ku bataka bennayogerako edda abavunanyizibwa ku bulamu bwe obwa bulijjo okuli omutaka Kasujju Lubinga okuli Kayiira Gajuule okuli omutaka Mugema okuli omutaka Kasujju okuli omutaka Mutasingwa okuli Musajja Mukulu Musolooza n'omutaka Mutesaasira saako abazaane babiri okuli Nabikande ne Nakubulwa kati ssebo abantu bano abavunanyizibwa ku kutuwa amawulire n'okujjanjaba Ssaabasajja Kabaka singa abakyadde wa Kasujja wabajjeko obuvunanyizibwa kati gwe avunanyizibwa ku mawulire ga Ssaabasajja Kabaka era ogavunanyizibwako ng'osinziira luddawa mu Uganda wootodde kyekibuuzo omuntu kyandiyagadde okubuuza obuwangwa bukyusizza kati gwe atwala amawulire ga Ssaabasajja Kabaka era nga bwewagenzedde mu Namibia omuntu yandiyagadde okumanya Ssaabasajja Kabaka si muntu wa bulijjo Ssaabasajja Kabaka abeera n'abantu abamukingiriza e Namibia ani ali mu kukingiriza Ssaabasajja Kabaka gamba omufumbira gamba omunaaza gamba omuwa eddagala gamba omubuulira ebigenda mu maaso mu Bwakabaka bwe ani akikola nga bwe twandigambye kale ennono tekkiriza naye okusinziira ku mukwano n'okujja okubuusabuusa kw'Abaganda
twandirabyeyo omukyala taliyo, twandirabye abaana nga bali ku lusegererwe tebaliyo. Kati ani alimbaani mu bigambo byoyogera kubanga banomera tebaliyo. Kati waliwo kye bayita amakweka nsaamu n'okulozesa Abaganda nti mmwe abali mu Mmengo ng'omusinga otutegeera tuli mu .com era esobola okunoonya wetwogerera essaawa zino Mayiga tonnagendako Namibia naawe kennyini tomanyi Kabaka wawaali ate ogamba nti owambye omuyinza w'amawulire agogera ku Ssaabasajja Kabaka nga ddi ogambye nti Ssaabasajja Kabaka mulwadde mukosefu naye wavaayo n'otugamba nti Ssaabasajja Kabaka mulwadde wa Alage emyaka gigenda mu 3 n'ekitundu bajjanjaba Alage. Mayiga osobola okuva n'okulira Abaganda bulwadde ki ddala obuluma Ssaabasajja Kabaka? Mayiga osobola okuva n'obuulira Abaganda bulwadde ki obuluma Ssaabasajja Kabaka obutawona? Watugamba Alage tetujja kweraba, watugamba Alage naye watugamba Alage tetugenda kwerabira kubanga kyo tukyakinaano bulungi nnyo nnyo. Muzana besikaza nja konna mukamanyi yatugamba Alage nitwa Muganda yayegadde okumanya bulwadde ki obuluma Ssaabasajja Kabaka emyaka 3 n'ekitundu gigenda mu 4 nga tosobola bwogera mu public Ssaabasajja Kabaka obulwadde buno bulumuluma nabo tebwogedde wabula kye wakoze kwe kuddira ate okwongera emiziziko ku miziziko gitya. Omuntu yandiyagadde okumanya nti mwatudde mu kafubo ak'enjawulo ne akulira abataka ba Buganda ob'olukiiko lw'abataka ng'ate musajjawo ensi ekimanyi nti gwe wamuteekawo ono Mutumba. Ono gwe wamuteekawo musajjawo tukimanyi bulungi nnyo. Ku bulamu bwa Ssaabasajja Kabaka Augustine Mutumba akola ng'ani is nothing tenakyali. Wagenda watudde mu lukiiko ne David Wasajja ku lulwo olulangira. David Wasajja akola ng'ani mu lulwo olulangira akulira lujja lwali mbalangira. Mwafunye obutakkaanya ne Ssaabalangira yabadde alina okutuulawo ku lw'abalangira. Ssaabalangira ali ludda wa? Who is David Wasajja ne Buganda? Nkubuuza David Wasajja apuli yani Buganda. Ogambye nti yakikidde olulwo olulangira ng'ani? Olwo Ssaabalangira gwe mwateeka wenkwezi ng'eyaba kubanga mwafunye obutakkaanya naye oluvannyuma yawandiisa ebbaluwa n'agisindikira Museveni. Kati mwaganya omuleeta n'oleeta Wasajja atajja akikira olulangira ng'ani akulira lujja lwani mbalangira ku kika ekirangira akulira ani? Lujja kyo lw'ekika ekirangira mwakulira. Gwe kennyini oyogera ng'ani in the first place. One toli ku nnono. Ennono wagisuula. Abasajja bakulu abataka balina okujjanjaba Ssaabasajja Kabaka wabagoba n'abalala beekwese mulimu kubatiisatiisa. Kati gwazo kola press conference nga werabire nti ebigambo byogera omwezi gumu n'ekitundu kipya ki kye wayogedde ku nsonga za Ssaabasajja Kabaka after 1.5 months. Same statement after one. Kati kiki ekipya kye wadde ku Ssaabasajja ekipya omuntu yanjagadde okubuuza. Kiki ekipya kye waleese ku press conference gye wayogedde jjo? Tekiriiwo. Wabula okedde ku makya olwaleero ng'oteeka empiira gy'amasaza ng'ani? Bw'ovuddaawo n'okozesa ono omukyala gw'oleese ndowooza akiikiridde abataka. Siyo mugenda kwesiiga siriimu mbwa mmwe. Oyo si gw'oleese ng'akiikiridde abataka oyo. Abamasaza yakulidde abamasaza si oyo. Ng'ogula empiira gy'amasaza. Si ono wano gwe wa mission. Si ono. Era mubuuze gwe singa mukyala we ye mulwadde oba taata we ye mulwadde osobola okukeera otandika otambuza obutambi obwo. Teri alumirirwa nnyo ate n'asaasaanya si oyo. Record tuba nazo. Buli kyokola ensi ekulaba.
Mayigadde Rwanda ng'obudde Rwanda butuuse nkulabula mayigadde Rwanda ng'obudde Rwanda butuuse okyalina obudde Rwanda ng'obudde bukyali nkidda mayiga Ssaalongo Mulengejja de Rwanda ng'obudde Rwanda butuuse obanga butuuse bw'otakikola gw'onoomanya. Meeting gye mwakozeeyo gye mwatuddemu okuyisa bye mwayisizza mwebali nnyo mubalire ddala. Ono watutte ofisi mu butongole kuba ne mutiisatiisa oyo. Omwezi guno nga 19 oguwedde neesitula nga mpulidde amaloboozi gammwe ne ŋŋenda ku lubiri ekireka asangawo amagye ne baŋŋamba nti nga tofunye lukusa kuva wakati Kiro Peter Mayiga gwano weta nali tetugenda kulwawo. Kati bwe tuva ku nsonga eyo ebbaluwa gye wawandiise eno eyo gye wawandiise abasinga obungi temwategedde ebbaluwa yagiwandiise eyo. Mayiga kennyini yeewandiikidde ebbaluwa. Kati bwe tukola forensics mu kwetegereza ebbaluwa eno na biki ebyabaddemu obadde okimanyi nti eyawandiise ebbaluwa eno yasayininze mu bifo bibiri omulundi gumu okumanya nti bano abasajja baffere yiino eno wansi gyefundikira. Njala weetegereze bw'obanga wasoma kye tuyita okuwandiika ennyukuta mu bukalu bwazo n'okuzeetegereza weetegereze ebbaluwa eno yeyagaye batudde abantu 3 era wano mu kusayininga akulaga basayininza abantu 3 naye mu buliwo omuntu omu yasayiningidde abantu 2. Wasanya Carol Charles Peter Mayiga kennyini yasayiningidde omukubiriza olukiiko lw'abataka kalaamu yeemu texture y'empandiiko ba yensayininga ey'ebigambo ya muntu y'omu. Tunuulira ono waggulu mulala ono era y'ono wakuba nti tosobola kitegeera nefe abitegeera eyasayininze omuntu omu yasayininze ebintu 2 omulundi 2 yasayininze ebifo 2 emirundi kanzi zooming manyi okikwaza buno obusimu bwalayise ku zoominga ne mutegeera ndowooza otegeera bulungi kati ngizoominze otegeera nti ebbaluwa baagikoze ne n'agisayininga emirundi 2 omuntu y'omu n'alyoka ayisa statement yennyini gye yakola omwezi gumu n'ekitundu wega omuntu y'omu yasayininze mu bifo 2 kino na kino ekkalaamu y'emu texture y'empandiika yennyini y'emu ndowooza omulaba kati bano abafeera bali Emmengo olaba asayininga nga bbaluwa za Kabaka oli owaggulu mulaba ono yebyo birala nnyo oyasayini ne ban ono mwali omuntu omu omulaba bulungi nnyo ono ali omuntu omu yasayininze ebintu bino okitegeera bulungi nnyo. Kati Mayiga mwe mulooza mujja kufera abantu wano ndifere tutegeera bulungi nnyo era abantu abakulu bategeera ensonga zino. Muzze nga mufuujinga baluwa ga Ssaabasajja Kabaka ebiwandiiko mutunda amataka mukola kikati n'ebbaluwa enfuje mwawandiise nga mwewa obuyinza nayo kennyini oba gwagisayiniza emirundi 2 kuba guno omukono gwa muntu omu. Kitegeeza okuyayi bususe bulina okukoma. Kati biki mugenda okugamba abantu Ssaabasajja Kabaka gyali biki mugenda okugamba abantu? Tugenda kulwawo. Twabagamba ddala mulizuuka ne mutegeera nti Mmengo ejjudde mbafere mujja tegeera. Njala sooka bategeeza ebigambo bino wammanga mbitegere bulungi nnyo. Okusinzira ku nteekateeka namutayiika Wasanya Carol Charles Peter Mayiga ne Mukama Yoseri gye balina nga bakozesa State House Controller omukyala Jane Bareke nabagambye ensimbi ze babataddemu ne kati enteekateeka y'okukola buli kimu ekyetaagisa bagenda gisipendingako sofa obuwumbi 10 obwatandisedde okutambula nga bagenda bbuwa abantu mu Mmengo era nga zino ensimbi zatandisedde okutambula okuba nga badayivatinga Abaganda ku biki bye bagenda okukola nga singa Kabaka abaafudde. Kye bagenda okukola
Gabayambiwako omukyalo no John Barije Mayiga goba contractinze okuba nti atukiriza mission eno na buli kimu okulaba nti basanyawo Ssaabasajja Kabaka ye ayiseewo byayagala. Yensonga lwaki yazze akola ebintu ebyo nga yaloza nti abantu bagenda tegeera ninga abantu bategeera bulungi nnyo. Gwe muganda wange yenna ali yatannaba kulaba bye tuyita bubonero oba kye tuyita signs. Genda ku luguudo Ntebe, genda ku luguudo Jinja Road, Bombo Road, Hoima Road, genda ku luguudo lw'Emityana, genda ku luguudo lw'Masaka, genda ku luguudo lw'Entebe nduzzeemu ndowooza, okutuukira ddala Mpigi, gendera ddala Wakiso. Museveni yalagidde batandika okukola enteekateeka bute bagenda okukontrolingamu riots oba okwekalakaasa singa bo enteekateeka yaba bagituukiriza nga Kabaka akisiza omukono mu ngabo nga bateekateeka. Museveni yalagidde ebitongole omuli Internal Security Organization, Chieftains of Military Intelligence, Police, SFC okuyisa kye tuyita radio message emanyiddwa nga DDG va ku Dere Drinking Gin eno bagiyita DDG okwetoola ebitongole byonna ebyokwerinda nga ibategeeza okutandika okuteekawo red blocks across Buganda region nga zino red blocks ziri wakati wa kilometers 2.5 bakebera buli motoka efuluma neyingira ne bakebera ne mu Ntebe wansi. Kino bakikola okugezaako okwekengera ekiyinza okuddirira oba yekyamanyi nti obukole bwe yayitamu abantu bano bagenda bokozesa. Be babagambye nti bagenda kuyabako ba traffic officer. No, that is a decoy. A decoy kekabanga akanyeebwa. Decoy kekabanga akanyeebwa. Amagye gano tegazze kuyambako ba traffic no. Kubanga since 1986 police baide independent elanga traffic wing oba ekitongole kya traffic kikola kyokka nga tekuli kiyambiddwako magye aga SFC oba magye aga military oba amagye aga UPDF. Lwaki bade bayambibwangako sister wing yaabwe eya police eya bulijjo? Lwaki yataddewo amagye ga military? It's a decoy okuba nti bakola cross check okucheckinga abantu abayinza okutambuza emmundu. Nekira yekengedde nti waliwo oluvuvumo olulaga nti amagye ga UPDF gali mu kutokota gayinza okwekyanga essaawa yonna. Kati mugezaako kuba nti nakiro bakiziyiza bagezaako nnyo okuba nti bateeka amagye ku buli kkubo okuteekawo red blocks nga balina omukisa nti basobola okukwata abantu bonna abasobola okuba nga batambuza emmundu ozitwala mu bitundu ebirala okuba nti batandikawo olutalo. Mbagambye bukyanga myaka oba 38 gibeerawo tekibangawo nti military kati yeri in charge of the traffic. Kano kanyeebwa tebakikola nti baagala kubanga emmotoka z'abakungu abakola mu gavumenti bambe ba parliament abamagye zibaddewo nga zitambula nga zeetoolola ziyita ku bita tewali azikwatako era bakiyita order from above. Eryo ne ba individual abalina obutaalo buyitawo balina right to way nga n'ambulance basobola ogisiba ne bayisawo mukulu ng'ayitawo. Bibaddewo lwaki abirita mu ddakiika zino nga tuli mu njegayega zino kubanga balina kye basuubira ekigenda okuggwawo essaawa yonna. Kati obikola bino byonna era bakulaza nga bataddewo video musimba bakutte minister ono simba bakutte driver minister simba badde bayita bitala simba. That is a total nonsense. Nabagamba Museveni azannya omuzannyo gw'otasobola kutegeera naye ogutegeera obudde bugenze bire ebintu ffe twabisoma tubimanyi bulungi nnyo kuba tubagamba mubitegeere bulungi nnyo. Museveni okuleeta ekintu n'akizannya kyenna kyonna abayagala kutegeka kulaga nti kino kyakoze kirimu amakulu kumbe ye alina ekirala ekigendererwa. Okwata emmotoka 2-3 musimanyi Ministry of Works simanyi ya defense simanyi bavuga bubi simanyi bamanyira abapoliisi. No, abapoliisi aba traffic bakimanyi bulungi nti emmotoka yonna y'ennamba emyufu. You don't joke with it. Babadinga bakuba empi ne babatomera ne bagenda. Njagala oletereyo keesi nga poliisi ekitongole kya poliisi kigudde omusango ku senior driver abadde avuga minister member parliament oba avuga UPDF oba avuga first family. Namwe kenyini Museveni convoy ye badde ng'etomera abantu bucyango bera mbuyinza nga tebakugulangako musango nago oyagala kuŋŋamba nti era ofunye nnyo sympathy mboyamba nnyo public otadde military eyambeko traffic ku ddiruki. Bino byonna nteekateeka zammwe tugenda kubaabya kubanga tumanyi ebiri munda tubitambulirako ne tubaleetera. Kati bannayuganda bate bakusiruwaza mbaleese military ebeko ku traffic no.
balina kyebekengera ekitambula kyenyogootula kijja mpolampola nga ate akiraba zobutegedde bulungi muve ku total systems bakutemotoka z'amagye. That is total. Museveni kenyini konvoye buchanga jja mu buyinza ndoze konvoye yakata abantu asoka 30 nga twali basasula de kikopo ky'obuji mu lumbe. Kati mwenna abagala okujja ko Museveni abali mu different angles mu kimanye nti babatero red blocks muino okunoonya we other ways kubanga eyo military yaze kuyamba yaze kuyamba traffic no bageza kunoonya bane basobola kutambuza omundu bichi. So that is it. Zomayimba wabiyanga bukyali mukoli erimu nga sinagenda wala jajja obuyisiraamu Kasimu Nakibinge nkulamusizaako jajja kansula tuli bulungi jabala ko jotusaako engalo ono muzzukulu olumbuye okusinziira ku information gyenfuna oyina olugendo lwonna lwogenda okugendako mu Bulaaya mu mwezi ogujja. Bw'oba olina olugendo lwonna lwogenda okugendako mu Bulaaya mu mwezi ogujja nkusaba oluyimirize togenda ku lw'obulungi bwo ne ku lwa famire yo ne ku lw'eggwanga n'ery'Obuganda togenda. Bw'onoogenda ky'onojjayo kyonna ojja kikwasako mikono 10 nkiddamu bw'onoogenda ky'ogenda okujjayo kyonna ogenda kikwasako mikono 10. Jajja Kasimu Nakibinge basiramu badde bakugambe n'abali kuno bagenda lubi yakugambye bw'oba olina olugendo lugenda mu Bulaaya omwezi ogujja togeza n'obiteekamu engatto n'ogendayo ky'ogenda okujjayo gwe okimanyi kubanga gy'olaga si watuukirivu okusinziira ku sources zange gy'olaga si watuukirivu bakwetaaga mu ngeri yonna esoboka okula nga bakujjawo era bakiplaningidde mu Bulaaya. Ensi gw'ogimanyi kubanga gw'oli mu contact n'abantu boogenda mulenze sources zange okusinziira ku mmeeza awo nezaŋŋambye nkutegeeze bw'oba olina olugendo mu Bulaaya lw'ogenda mu lwonna please olugendo luyimirize nga Nnabugi mufungize. Olugendo luyimirize nga Nnabugi mufungize. Bw'onooba ogenze era kikkakatako okugenda sikugaana nenze nkugambye bwentyo byembyogera kati ng'omusazaagula Siyani oli waddembe ogenda naye buno bakanjala bakutuuseeko jajjaffe Kasimu Nakibinge jajja obuyisiraamu ekibuli manye goyinza okuba nze sikimanyi programs nenze ngambye nti olina olugendo lw'Obulaaya omwezi ogujja. Bw'oba osobola togenda ne bw'obanga oyina ng'oyagala genda oli waddembe ogenda kuba kikkakatako naye mbuulire tekola ki tefa yonna. Awo nawe ovuddewo njagadde okutegeeza bwentyo awo nawe tovuddewo. All right. David Wasajja omwami ono mumanyi oba naye mwami goba wemanyi nkusaba buli kyoli kyoli mu kukola kyonna mukulu Samuel Ssemwogerere kino kyekifaananyi kyo Samuel Ssemwogerere okolera mu kampani 2 ez'abannamateeka okuli Avlex Advocates Plot 1001 Gaba Road Sue's house next to American Embassy in Zambia, Kampala. Neku SK Seboa and co-advocate access building Rubaga Road opposite Hotel Sojovaro 4th floor suite 02 at Kabaka Njagara roundabout Mengo Kampala. And numbers of sigenda zisoma currently kanso kenzireke. Naye bobanga byenafunye bituufu nga wenyigidde mazina g'enkima ng'oyambako Wasajja n'abafera abali Mengo okuba nti mudraftinga ebiwandiiko ebikwasaganya ku nsonga z'okutyobola Obuganda n'obusaanyaawo mbadde nkusaba n'obuwombeefu biveemu
ekifaananyi kyo kitadde wano kutegeeza sigenda kuwayo nambayo na kuongera details zo just nkugambye obanga bakozesezza okudrafting ebiwandiiko ebyo weesonyiwe nga obudde bukyali kankukomyawo David Wasajja Apuuli sebo nkulamusizaawo kansubino kyoli bulungi ndi wano tegeeza Obuganda era mutegeere bulungi nnyo mwenna omwami oyo gomulaba David Wasajja Apuuli si mwana wa Sir Edward Muteesa ba Ssekabaka Muteesa mwana asobole enzaalwa ey'Obwakabaka bw'e Tooro era nga ne basenga bakimanyi bulungi nnyo nti omwana waabwe wabula nga bw'eri enkola ya Museveni ey'okufugika abantu mu Bwakabaka obw'enjawulo olw'ebigendererwa bye bw'atyo bafugika ne Wasanyi bafunyika ne mukulu David Wasajja Apuuli mukulu David Wasajja Apuuli otunze amataka g'Obwakabaka gonna n'ogamalawo naye mu kukweka ebyafaayo byo naawe ofaanaganirako ddala mukama wa Museveni whereby nti okoze enkwe nnyingi ez'okutta abantu omuli n'ennyoko abalangira n'abambejja ng'oyagala okuyisaawo ebintu byo ebyafa biraga nti ne Nakabutuza akuzaala wamugjawo ng'okweka identity yo nga Museveni bwe yakola okugjawo kitaawo ng'akweka identity ye abalangira bangi ab'enkizo abadde bakutankana era nga bamanya ebikwatako ogenza ojjawo omu ku bo nga gwogezaako okwepaladinga Abaganda abasinga obungi kambategeeze omukulu ono okusinziira kati ku kiriwo Museveni ne mukyala we Saako ne mutabani waabwe Didigi oba GMG genetically modified general baagala mukulu David Apuuli Wasajja yabafuuka kabaka nabagambako gye bufuddeko nti omukulu ono yatungisa Deminagiro empapula zonna baazikola na buli kimu wabula bye nasembye okutegeerako nti omukulu ono balina empapula zebamudraftingira era eziraga profile ye obulungi no enfu si ntuufu ezimulaga nti yasanidde okubeera kabaka wa Buganda addako nga bakoze n'ekiraamo ekijingirire ekya Ssekabaka Frederick Luwangula Edward Muteesa ekiraga nti singa wabeerawo enkenyera yonna eri ku kabaka ali ku Namulondo Wasajja ye muntu omutuufu alina okuba nga asikira Obwakabaka obwo ebiwandiiko bino biri mu kutambuzibwa nga bikolebwa bannamateeka abamu ne profile gye bamukoledde obulungi nga yoza tusobola bitegeera mukulu Wasajja kati kankubuulire bw'obozza okola obuvuyo bw'okutta abantu ng'okweka identity yo ndowooza ekyokuba nti osemberera Namulondo wandiba ndowooza weeyambudde empale otunuza obwengula mu sigiri oba mu muliro ogwokya nkiddamu okwesembereza Namulondo nga weetabye mu lukwo olutta Ssaabasajja Kabaka n'otuuka ne mu kutuuza enkiiko ne wasanya Carol Charles Peter Mayiga Ssalonga Mulenga ejje Mmengo ne Mutumba gumwereetera musanyawo Ssaabasajja Kabaka bakuteekewo muganda wange nze ndowooza onyiigira mu nzikiza ekyo tekijja kusoboka mugezezzaako okukola ebikolwa by'obulombokalenzi omuli Mayiga Sara Kagere Agnes n'abaloga n'abala okusanyawo Mutebi ne muyinza obutasobola mugezezzaako nnyo okukola buli kimu ekisoboka okulaba nti Buganda edda emabega olw'ebigendwa byammwe wallahi musajja gwa Apuuli enkulayirira tosobola kulya ntebe ya Buganda okujjako ng'ennono mugikyusizza n'ennono bwebanga esoma nti omwana alina okulya Obwakabaka bwa Buganda yenna alina kubeera mu ntumbwe za Muteesa oba mu lulyo olulangira lwonna oli mu Buganda olw'abalangira olwateekebwateke toliimu 1 ozaalibwa mukyala Munyarwanda ne ku bwakyo owa toliiko olina okudda ettolo ng'obudde ettolo butuuse leka kwefugika ng'akajonja kagenda mu maaso g'omusajja omukulu akedde okukwata akasimu ogenda okusoggola lumonde ebintu ebimulimu byonna ebyenkukutu ebyokulanga mukola enkwezengeza okutta Ssaabasajja Kabaka mumala biseera ngamba wumuze empumumpyo gwe gy'oyita omutwe odde wammwe ettolo kubanga nabe bakwetaaga ensonga za Buganda zitulekere ettaka lyonna olitunze ntegezeddwako ne mukulu Kasasego mwakwanira ettaka lyeri waggulu naye yafuddera enfa etitegereka naye ekyo sikinkwatako kubanga mwenna eguluma yaguzza sijja tumalayo mukulu
nze ndowooza ebintu by'olimu biveeko kubanga otunze ettaka lya Buganda oguza amaka mu America mukola buli kimu kyemwagala. Sylvia Najinda Luswata oli mu America nkugoberera buli wamu family yonna almost wagitutte 90%. Oyina gye weefugiseyo nkulaba buli kimu. You are well protected and covered naye nkulaba buli wamu gwe kumanya nti wooli wonna wotudde wooli mu nju tofuluma bakuliisanga kamyu otudde mu nju enju yonna eri well fenced eriko kamera buli 24/7 bakumonitalinga jjajja ne bonokola otya ekikutta obudde kirina obbuta. Ensonga za Buganda ziringa nsonga za bufumbo muzikolera mu kisenge babiri ne zivayo mu public bategeera nti mwadde mukoze eki mwadde mulina emikolo gye mukola. Bwe banga weetaba mu kutta Ssaabasajja Kabaka ne Mayiga naani mugenda kulimbira ebbanga ttono nnyo akituufu mulina okukikola ate kirina okuvaayo Obuganda bubalindiridde. Ekirala omuntu yenna avaayo okwogera ku nsonga Ssaabasajja Kabaka ne bamutiisatiisa Muganda wange guma ffe batutiisiza ebbanga ddene. Ntegeddeko nti father eyakoze obutambi obwagenze wa Viola mu kumuyita Viola nze muyita Viola obutambi bwagenze wa Viola. Father yafunye amasimu ag'okumukumu naye nga tegaliiko nnamba gagamutiisatiisa ne gamugamba nti ssebo wayise woyina okukoma sigwasanidde okwogera ebigambo ebyo ensonga za Kabaka ziveeko ove ne ku nsonga za Damapuga Dempuga wayogedde ebigambo bingi nnyo manya woyina okukoma kubanga oli musumba busumba tuteekeddwa kukola ku nsonga ezo. Father wayeddumba kati njala bategeeza abasajja mmwe abasajja bali mu SMI mu iso ne mu poliisi nammwe enkwezi ngezitambula ku street nga mukanga abantu bakulu twagala bagamba ensi gye mwagala okuteeka mu butayogera kibi nnyo. Ensi gye mwagala okuteeka mu butayogera mbi nnyo. Mukyali lucky enough that we can come out and we speak. A person who doesn't speak is very dangerous than what you think. When you force people to shut up without knowing what exactly is taking place in their minds, it is the most dangerous thing. Abantu mubaleke boogere mugwemu ensonyi mukole mulina okukola naye gye munaakoma okugamba abantu mbu teboogera jjajja volokano talina gwekubira simu nti egenda kwerapusinga. Abatamanyi volokano z'ensozi eziwanda omuliro wabula balabira ku bubonero nga lugenda zitandise embeera y'obudde ekyuka ebinyonyi bisenguka buli kimu kitandise okusenguka kubanga byo mutonde Katonda bye yatonda. Ebinyonyi n'ebisolo bimanya ebinaagwawo naddala nga musisi oba ensozi okufulumya omuliro omwezi mulambe emabega byo ne byetegula. Kati mmwe abantu abalya mmere ne musigalawo nga mukyawaganyiza empaka olusozi ne lubaluka. Kati yensonga era mu maaso mu Uganda Semwayi Boss James Birungi Yoseri Museveni Jared Kataha Police Semwayi diso puso mwenna bakwata amasimu ne mubira banna Uganda. They should stop talking about Ugandan politics and demanding the whereabouts of Kabaka. That is a huge mistake. Let people say what they think is right because they have that right in their constitution. The moment you shut people and they don't talk, they don't come out to speak, it is the most dangerous thing kubanga teba na option nchiddamu kasitoga n'omuntu okwogera kubanga mu butondo bwa bulijjo kyetuta humanity oba kati nsomesa zino ente nzisomesaako kibana abalina musajja omukundu beera n'ehips otambula yesu tutambula oniigi noti ate muli bangu baku identifying mwe mukole fujjo wano si wammwe naye mukole fujjo weesiba pisto nobanga embizi erinyidde ginnayo ng'otambula oniigi kati ebintu mukola tebitegereka. Kansooke mbagambe ekigambo kimu bw'onyigiriza nnyo ennyinda eno esooka neereeta amasavu ameeru bwe gaggwamu n'oyongera oginyigiriza efulumya musaayi. Kyemugezaako okukola wano mubagobya ku mataka mubasibya mubatulugunya mubatta. The only avenue they have is to use their social media platform to condemn those acts. So if you try to force them and you force them to shut up, Muganda wange ekigenda okuddirira mujja kitegeera. Mugezeeko nnyo okutiisatiisa buli muntu nti aleme kwogera. Ekiddako mujja kitegeera. Mujja kitegeera. So
ku nsonga ezo part 1 ewedde katugende ku part 2 ey'ensonga z'eggwanga buli omu gyali sigala ng'obanja Ssaabasajja Kabaka mu ngeri yonna esoboka. Nabagamba nti ng'oyagala okumanya omuntu obukyamu bwe munyiize oba okutegeera omubbi y'ani, kola ekintu kimu, teeka ebintu ebweru, ojja kukwata omubbi era ojja kumanya ani akolera ani. Mbagani mu kalowoozo ka Lento Museveni ebitundu 6 ssente z'eggwanga bukyanga gya 86 abadde azikozesa kusaanyawo na kugulira opposition n'okutuuka olwaleero. Era abakomredi baffe bangi bafiira mu struggle eno bawummula emirembe kubanga ate olutalo lutabaamu kufa. Bangi bali mu makomera teri bya bufuzi bitabamu kusibwa. Bangi bapookya n'ebisago teri olutalo lutabaamu bisago. Naye nze ekisinga okunnuma be bannabya bufuzi abatalina mutima gulumbirira ggwanga nawa ggwanga gye liraga. Nenga basiba ku nnyonyi bafuluma ensi ogenda okulaba ensente abazikulaakulanye. Abatategeddwa mu parliament baddeyo lutuula era lukomekerezeddwa nga parliament bagyongeddeyo mpaka ngenda kuzomwezi 20 omwezi ogw'omusanvu. Kyonna ekigoba parliament kyambadde ovulo kiina n'omuggo kiina n'effirimbi kigenda kigifuuwa naye nga kiwooza you need another up ate mujja gifuna. Kati katugende wano. Omu ku bakulembeze mu kibiina kya National Platform omukulu Nambeshe aleese ekiwandiiko kimanyi kibale kivudde mu kusaba kwa bukulembeze obwa National Platform ng'agamba nti abakulu abateekebwa ku bukiiko obumu obukakasa mu parliament eyo aba balondeddwa n'emirimu emirala okubadde omukulu Abedi Bwanika azina Abedi Kapale Nkusiiri n'omukyala Joyce bagaba emmanga akiikirira Mitana municipality mu Kampogale Mapogo bannamba 97 simanyi ajja kutunnyonnyola namba kyentufu mwali. Bano ng'ekibiina ky'abanaabidde mu maaso nkibaga tebakyabakiikirira ku bukiiko obwo era ne kisaba bafulumizibwe ku bukiiko obwo ne mu parliament basobola okusigalayo nga tebakyakiikirira birowoozo bya kibiina nakwagala kwa kibiina kubanga obukiiko baliko tebukyakola nga mumanyi nti Anita Amongi parliament yagiwamba. Honorable Nambeshe bw'asomye ebyawandiikiddwa obw'okusaba kw'ekibiina kya National Platform, omukyala Anita Amongi ng'akozesa obuyinza bwe ne obuyambi bwa ANR mu parliament nga bakikola okulemezaayo Mpogade Mapoga mu parliament butyo balemezaayo Joyce bagaba emmanga mukyala wa Mpuuga ow'ennamba 197 gattako ne Abedi Wanika Kapale Nkusiiri babalemezaako nti bajja kuvaako olw'ensonga nti bwe tumala obalonda tubasindikayo ate mu parliament esigaza obuyinza obagaana okuvaayo obako okusigalawo. Naye amanyi ebyobufuzi n'abasomera ebbaasa oba basomera ebbankaluwa mu bbaasa tumanya bumanya nti mbulira gw'oyita naye wattu nkubuulira empisa zo. Bulijjo twagala okubeebuuza abantu bano bakolera ani nga temumanyi. Mu nkola entufu y'amateeka ffena ge tuyayaanira nti muntu bw'onzizaako omusango tukutwala mu mateeka ne tukuvunaana watyo amateeka ne gakusalirawo ekibonerezo kyo nti oli bwaga nti akakomo kabaka nnyiniko si kannalonda nti ekibiina bwe kiba kyekyakuwandiikisa erinnya ne kikuteekayo bwe kiba kigemunewo emirimu gy'okola si mintufu komawo. Ate bali ne baga togenda kukitegeeza nti obadde okola nabo butereefu okoma okola nabo. Kati ngenda basaba mwenna omukulembeze nga Robert Kyagulanyi Ssentamu n'olukiiko olufuzi olw'ekibiina kya National Platform ate mutegana abantu bano omanyi atali kutambulira kusibira y'amenvu ekintu kyangu nnyo tukooye enkwezenge mu nkyukakyuka y'eggwanga mukole press conference mudde mulangirire nti ekibiina kya National Platform tekikyalina nkolagana wakati wa Joyce bagaba emmanga ne Abedi Wanika Kapale Nkusiiri
n'abeeremeza bonna mu bifunga y'amateeka bagalagira temukyalina nkolagana nabo kubanga bo bakikola indirectly nga mwagala okuprovinga ekintu kino Museveni kyakola indirectly. Wulira meeting eyatudde okwogera ku nsonga z'obulyake bw'ensimbi obukadde akawulyagamu obukadde 7 nga aba era bagituuzizza. Ngenda basomera ebbaluwa mwagirabyeko naye ngibanyonyole bulungi gyesembera mukakasa bulijjo bye bagamba. Batudde wajje Twitter NRM sek yatudde ne Yoseri. Museveni bwatu byazzeemu. Bagambye President is aware of the controversy surrounding the 3 commissioners and former leader of opposition Honorable Mathias Mpugale Mapuyuga. During the yesterday's cabinet meeting, ministers raised the issue seeking guidance from the president. Mbagambye nti Yoseri abadde akimanyi ebyetololera wakati w'aba commissioner ababiri abasatu aba NRM nkossa no yaliko order oluvuganya mu government Mathias Mpuga Nsamba de Mapuga onakurajjo. Cabinet ministers raised the issue seeking guidance from the president. Nti meeting y'abakulembeze bano abatula ku lukiiko olufuzo lwa ministers bayisizza ebirowoozo byabwe nga beetaaga okuwabulibwa ku nsonga ezo nga babuuza Yoseri Kibahabulwa. He responded statistically acknowledging this of the matter in which the individual allocated 1.7 billion shillings to themselves. Mbu Yoseri yabazeemu akimanyi bulungi nnyo ku nsonga zino ezikwatagana n'abantu abamu okwewa akawumbi kamu obukadde 7 w'ensimbi za Uganda. Tugenda mu maaso. The president linked this to common mistakes made by many. Museveni bwe yagambye nti ensonga ezo aziteekera ddala ku nsobi ezikolebwa abantu basekinnoomu abeyagaliza bonga abantu naddala abo abasalawo okwezza ensimbi ezo ne bazifuula ezaabwe ng'abantu. Ulira bulungi nnyo. He suggested that punishing them by demanding the return of the money would be sufficient. Yoseri yagambye nti okubonereza abantu bano bababonereze nga baleeta ensimbi zino bazizze kyekijja okubeera ekirungi eri abantu abo. Rather than several measures like cutting off their hands, yagambye okubagamba okuzza ensimbi zino kijja kuba kirungi nnyo okusinga okugamba nti babasaleko emikono gyabwe. The Yoseri also observed that the issue has created divisions within opposition. Yoseri yagenze maaso n'agamba nti ensonga y'akawumbi kamu mu obukadde 7 emuyambyeko okuleeta enjawukana naddala mu ludda lwagamba nti lumuvuganya. Ndowooza nakibagamba. Particularly in National Unity Platform NUP camp, with Bobi Wine function receiving imperialist funding and Mpuga no longer part of the group. He praised Mpuga as a good man, noting that the controversy has benefited the ruling NRM party due to the division it has caused in opposition. Following the meeting, ministers left the State House, mobilizing themselves to attend. Kati ndoza mutegedde bulungi nnyo. Nabagamba kino ekintu kye bakola si kikubo kyakola kirungi nnyo netekigenda kukola kubanga Museveni tasobola kiyitewo, tasobola kikiza kiyitewo kubanga no bantu be. Ndoza mukire nti agambye nti kimuyambye nnyo okuleeta mbu kye bayita enjawukana mu opposition nda mu kibiina kya National Platform. Yoseri Tibahabulwa, how are you, mister? Let me inform you this. Sometimes you dream. And it's too bad to overdream, because if you overdream, sometimes you get problems by thinking that you are the one knowing each and everything. First and foremost, I'm here to inform you
that whatever is said in this message is not true. By the way, for your information, National Platform and People Power, we are very happy. Because for us, we knew exactly what is going to take place. As it happened previously in the other political parties, that you used the same people to destroy those parties. But unfortunately for us, we saw it coming and we made it publicly clear that Impuga and his group, they are not among us. And since then, we protected National Platform, including the president, because it was in your plan to start blackmailing Noop that he is full of corrupt officials. But president and his team leader, they decided to punish Impuga with immediate effect because he had a mission in his hand to part away with some MPs according to the way how you gave him the mission. So for us, we knew what was in your previous missions in the opposition parties. So don't dare think that you gained. No, it's we who gained, because we knew who is Impuga and his plan right now. He's spending billions of money in a PR and organizing the so-called Thanksgiving, which is not Thanksgiving right now. It's a political mobilizing and mobilization of a smearing campaign of propaganda and blackmail Robert Kyagulanyi Center. And that is exactly what takes place in what? In Masaka. To prove you this, let me show you the proof. Babakanyene dimu ebyokutalaga district zonna ezikola ebbendobendo ly'e Masaka okukunga bannabudde okwetaba mu kusaba okutegekebwa Mpuuga. Enteekateeka eno bano bagitandikidde mu disitulikiti y'e Kalungu. Emunyenye yaffe yokka empya gye tufunye after 52 years. Era bwabisewo omuntu tugenda kukwafagana naye bwayongera okukola obubadi bwe tumanyi nti obubadi obwo butegeke okulaba nti buyamba bamuhoozi okusigala nga bamaki. Abazze okukunga bannakalungu ate gye biggweredde nga balaalika balonzi okwetegereza ababaka ab'e Kalungu bagaa nti bebaseesa mu ntalo ez'okuttatta n'omubaka Mathias Mpuuga. Lwaki abo bennyini tebakuba lusisi? Abaana baffe nga babakutte okuva e Jaddoyi, Kalangala, Luwukalawala emyaka 3 n'ekitundu. So you copy that yourself, Ibaburwa. It's we gained, not you. You lost because you are spending billions of money to destroy Noop, but you have failed. And you will fail. Because we know your mission. We are ahead of you. 2 months ago. So, in a Thanksgiving, it's a smear campaign. Ogezako omukozi w'omufuula relevant nnyo. Almost 17 billions a cooperative union. Sente zia banenda na mpitirivu nnyo tonnamukwata. And you go fooling. Akoza tuli basiru. We are ahead of you. Tetulina division. In fact, if etwejjako nkwezenge. When you go in the toilet to ease yourself, that means you are easing yourself. That's what Noop is doing. We eased ourselves. Mpuuga is gone. Joyce Bagale Mangadis Albedi Bwanika, all they are gone. Twawona. Twabajjako. Kati gozambu chime chikole division. We don't have division. And I'm here to inform you that National Platform and People Power is not based on leaders. No. It is the people power. It's people who decide, not leaders. These fucking leaders, you gave them money and they slipped off. No. People power money and to see Noop. Noop is just a UNEB center number where candidates apply to sit exams. That is it. But we are the people power. Noop is just a UNEB center number where candidates come and pick cards to go and sit their exam, political exams. For us, we are people power. Tulibantu bachuka. Kategoriza nti Noop sime bichi kasasiro. Mutuli kubakulembeze. No, we don't base on leaders. That's why tujja ntubakala kumande n'ole gulu. Ne tukulagira ko bwerere. Musima babitibwa gasiya babitibwa ki.
Gwe chotamanya nti gwe omwalo zani mugenda kusanya ebino mugenda kusanya le nopuwo muswadde tikisoboka. Temwamanya kiki mwali muzanyirako. Muva kuziri efuddiso lwa malango kere ncho kulonda mayake emira leta teri wadde ayogera ku byabufuzi buli omu ne baliko banyigiriza embata zaneti ne batwala ebintu by'abatonga teri yayogera eno nuku ndala mukko abaana bongera okuva ku mbande paka lwa kubiri eri abakola morning shift midday shift abakola evening shift abakola night shift bonna nga kwe bali 24/7 abali mu diaspora abali ewaka buli omu akola kyasobola and we encourage more people to join kubanga ensi yaffe okitegedde. So kati njalo tegere kintu kino nti guli ku bantu uli ku mapesa machamu. Oya lutegera tuli ku mapesa machamu. Damo sindike mbata zendatu. Tunafija zitegera. Ndozo otegedde. Bine bwayogera byoli mukola. But Obote is killing everybody. The peasants, the working class, young children. So on the side of human rights, the repression of Amin did not go as deeply as the repression of Obote. I was staying in Makindi. I witnessed a number of people, innocent people who were killed there. We are always being tortured in the army cells, and even in my fellow army people, army men were killed there. Those who appeared to UPC royals as sympathizers of other political parties, these were being arrested and tortured and killed in the broad day. Mukuru yoseriti bahabulwa nakabinja konna ak'Abanyarwanda njagala mbategeeze kino mukitegeere. Ebibisiŋŋana naye ate musajja mukulu ofuuse ekizibu. Mu Buganda tugamba omukono totemanga mukono gukuwa ekyokulya naye Museveni otema emikono egikuwa ekyokulya to the extent osusse ne woolina okukoma. One, omusingi gw'osima okakaso n'omalako nagwo. Enju gy'osima okakaso n'ogizimba n'ogimalako. Era bogenda okulekera omusingi guno bagenda guma n'ejinga oguzimba. Lwaki nkubuuza omusingi guno? Obukyayi bw'otadde ku bannayuganda, and I'm here to inform my comrades in northern Uganda. Ladies and gentlemen, wherever you are, please wake up before it's too late. Right now, we Abaganda, we are suffering under Museveni's regime. You too previously, you suffered, but there is ongoing underground mission of destroying the northern part of Uganda secretly. Previously, Museveni said that he's going to force Balaro to get out of northern Uganda. Yes. During the day, he showed you that the Balaro were shifting from northern Uganda to other parts of the country, but at night, they went back. Now they're using the similar system of trying to eliminate indigenous or historicals in northern Uganda, and he remained with those softened-hearted northerners who is trying to force them to sell land back to him, and again is deploying the Balaro there. Slowly by slowly, you wake up when the northern Uganda is no more, is full of Balaro. That is what he has been doing in Uganda right now. So good enough, there is an example which takes place in Uganda, and it's taking place in northern Uganda. Please wake up. I know amongst your leaders, the so-called MPs and some politicians, some of them, they don't care about the population of northern Uganda. They just care about their families and their stomachs. They don't care about you. But history might repeat itself. Please wake up before it's too late. Protect your area. For last we shall fight, because land doesn't move. No one is going to go with land. The land will stay there. But those Rwandese, without identification, they are taking over northern Uganda. Ask yourself why Jerusalem was deployed in northern Uganda. Because that's the same system used in Uganda. They eliminated all the indigenous Baganda all over Ruoro Triangle.
right now, the people who are remaining in those areas, all are foreigners. So that's why he's using all tactics of eliminating and erasing Baganda in the central part of the country by forcing all the young generation to leave the country to go seek for green pasture in the other countries. Because they are tired. They can't be there without feeding their families, taking care of themselves. So please, Northerners, wake up before it's too late. Muna sojo bana Uganda ko isamu luzungu kuba na message ensindikira Baganda afa mu mambuka nibade tebamanyi nti omusajja ona bakozesa. Mukitegedde bulungi nnyo. Ayina ekintu kyakola okubalaga nti ajjayo Abanyarwanda emisana ekiro ne badda n'abazaayo nga bagenda batandika okwa-identifying omulugwalo omunoodano nga batta nga baliko abavubuka bato. Abavubuka bano abasinga ba WhatsApp abasinga obungi bali mu mbeera y'okuba nti bali mu ghetto 2. Baagala nnyo embeera y'ekivubuka ery'okukwata ssente y'eki-WhatsApp ne baleka eggwanga liri open. Museveni waakoledde ataaka ey'okuddamu okwatakinga abantu abo kigenda mu maaso. So munansonyi Baganda bange kuba nkozesezza mu oluzungu olutonotono si yetera okubeera enkola yange kubanze saagalira ddala luzungu nalukyawo omusomesa yansomesa master sooka omugenzi yafa n'abala bali tebaagala muzungu kati nange bansomesa saagala luzungu era sirweyagalira ddala n'olwokuba nina message n'obubaka bwenjera obubasindikira bategeere yensonga lwaki mbaga obubaka buno kati bwe ŋŋambidde Museveni nti omusingi gw'osima ogenda guzimba ogutuuseewo era gwenjawukana gy'oleeta wakati w'Abannayuganda naddala Abaganda gw'osuubidde nti Abaganda bagenda kukusonyiwa bagenda kusomera ku famire tekijja kusoboka. Tosobola kera ku makya n'okwata omwana w'omuntu n'omusalamu obulimaawo. Tosobola kera ku makya n'okwata omwana w'omuntu n'omuyiwa kaamulali mu bukyala n'omusiba bulooka ku mabeere. Tosobola kera ku makya n'ojja omwana w'omuntu enjala. Tosobola kera ku makya n'okwata omwana w'omuntu n'omusiyaga n'omusiiga sirimu. Tosobola kera ku makya n'okuba omwana w'abandi obutwa obuttirawo obuwangaaza obukaddiya obuzimbulukusa n'oba nga gwoza nti olina emirembe. Tosobola kera ku makya n'okwata abantu b'osanze ku ttaka gw'otaliisa gw'otanywesa gw'otamwambaza n'okoona ennyumba ye gw'owasanga ng'atudde entende. Ensi temugenda gitula nga mulowooza kubanga buli kyemuzimbako kyonna mugenda kirekako. Buli kyemuzimbako mugenda good enough the country knows that you are foreigners. Buli kyemwagezako okwoka nenkijjayo nenkiteeka ku meeza and I'm proud of that. Nakijjayo nenkibagamba nti bano si Bannayuganda. Bonna basajja abo babuuze buli mukulu ali mu gavumenti Omunyarwanda mubuuze bamuzaala luddawo ayogere jjajja wogwo. Yensonga lwaki buli ttaka bwafa bwati ettaka lye bamuzekako kyekigi kisookako. Lwaki? Kubanga tebalina identity, tebalina history. Bagenda bataba historicals bonna mu Northern Uganda babasanyawo. Basi ba historicals mu eastern part of the country babasanyawo. Bataba historicals mu western side bonna bamazeewo. Mu central batta omukwomo but bad enough mu central njagala babatte kirolo buyenze ekyogera until we wake up. Mu central njagala babatte. Lwaki tutisigazeewo generation eneetegeera kubanga basajja mutulidde mwenkwe. Jajja bakulekera amaka n'akulekera faamu n'akulekera ettaka. Kiki ekikulowoozesa nti okwagala Museveni n'okulya mu nsi yo olukogenda kuwangala ku ttaka eryo akanaakulyako amenvu osusa kaseka. Tebajja kwagala kubanga toli omubbo ku bo. Sooka weebuze lwaki Omuganda tokyafuna passport, lwaki Omuganda ofuluma eggwanga, lwaki Omuganda tokyasobola kugula ttaka mu kitundu kirango mu Buganda wokka, lwaki Omuganda tokyasobola kufuna mulimu, lwaki Omuganda tokyasobola kujjanjabwa, lwaki Omuganda bakugana okugera ku nsonga za Kabaka nga tokimanyita amateeka gakwatako nti okubwanja Kabaka. Kyenkubuuza. Kitundu ki kye basinga okusenaba abantu ku ttaka mu Uganda? Buganda. Bani abo n'abona Baganda? Lwaki? Kubanga twabaga bazimbira concentration camp slowly nga muganya okutegeera. Ndabye mufere gwe nayogera kondozo omwaka gumu n'ekitundu nga wayita oyo simanyi yawadde ettaka ekazi ttano. Njera soka kubuuza okujjako nga twongoberera oyo gayi bulwadda mufere mukozi wa state eno yonna bitundu by'ebusaabala simanyi galuga wa yonna agenza bba amataka ku Ntebe Road nga family zimukaaba okulina amataka g'Obwakabaka. Oyo mukozi wa Salimu Sale, mukozi wa state era abeera n'emmundu. Kati kiki ekikuloozesa gwe bajje wali okusenda ku ttaka lyoyitako endagaano lyoyitako n'ekyapa mbw'ogenda ate simanya kuwadde busunju eka ttaano ez'ettaka. Yakoledde endagaano n'agikuwa agenda kuzimbira kagenda ku ne lwaki muli bangu bakuwuddiisa bwe mutyo? Lwaki ensi mugitwala ng'ekintu ky'okuzannyirako?
lwaki abaganda mwewunza okutuuka ku the extent omuntu okujja ku ttaka ly'obwajjajja oberiri weegulidde ate akuwaŋŋangusa akutwa simanyi waki mulina obwongo obutono kankuwa ne example ntono nnyo as simple as that kankuwa nako ekyokulabirako kitono nnyo Kwankyakina wano mpewo eddakiika emu katono nnyo 1 minute meze de video lomuzeekwe kokeyiino bano basajja baganda baffe abanyolo abali mu kyererezi ky'amafuta babajja ku ttaka lyabwe emyaka kati gigenda mu 10+ mbaga nti bagenda basasula baafuuka momboze bunyolo yesingamu bannansi abali mu kubonaabona abali mu kasentu abali mu concentration camps baba no one You saw that the European Union Parliament stopped the construction of the oil pipeline because of people that were kicked off their land. You are the people. So speak out. Mogere, abantu baleme gamba awo Bobi Wine aba people power balimba. We have brought some little food to support you for a very short time, but we want to call upon all kind-hearted Ugandans to follow suit, to give assistance to fellow Ugandans that are being kicked off their land. Kati bwe baganda mmwe eno message yammwe bw'oba olowooza nti buli kimu bagenda kikuleetera ku lusaniya ng'otudde nkakutemye bw'oba olowooza nti Museveni akwagala nnyo nkakutemye kye bayita okuwa enguzi mwe kye muyita corruption oba ffe kye tuyita bribe yengeri emu gy'osobola okunafuyaamu omuntu era n'okumutwalako ekyo ky'alina n'okuzibiikiriza obutayogera nsonga goloza gwaki buli mulwakola effujjo ku baganda ng'ate Museveni yaliragidde ate yavaayo ne yeefuula ajja okutaasa teweebuuza lwaki kozesa obwongo yawa kabaka obutwa ng'akozesa mayiga kati yayita abalangira n'abambejja ate bagende nti sibwe balabe Ssaabasajja Kabaka yamenya abantu b'e Lusanja with these intentions love brother Salim Sale najja n'abagamba akubira Salim Sale simu teyagiye kubira kegge Lusanja bakumekeza baggwawo mwe kennyini essaazi no babamenye ate muli mukkaaba mugamba Museveni ajja abayambe goloza mutegeera bulungi kati nakino kakino temukimanyi bana basajja batambula mu nsi z'abazungu naye bwe batuuka mu beebuuza baani bannannyini abaafuna amataka g'oku Main Street z'e London ez'omu New York ez'omu Germany beebuuza baani abaafunanga amataka ago kuzimbangako ku street ezo ennyini ezifuluma n'eziyingira ebibuga yesave gye bagenda okukola. That is exactly they are doing right now in Buganda. By making sure buli street efuluma n'okuyingira Kampala zonna akedi eziriko flat eziriko zaabwe. That's how they are occupying. But previously street zaali z'Abaganda, Batoro, Banyankole, Bachiga. Now all street are theirs. Kubanga kye bakola basoma mu bazungu.
nkulayira street ezo nazi bali mu bamenyako tebaagala eri muntu bazi baagala kawo main okuva ku chorus okudda munda wano eka ko bagenda ngokuzimba main flats zaabwe okochupayinga Buganda yonna nga buli luguudo olufuluma n'oluyingira lwonna nga kalina zonna eziriko n'akeedi z'abo amaduuka temusobola kutegeera nenge ettaka balijeewa bali tutte nga bakozesa nnema mbu nnema eri mu mateeka ani ali mu nnema munyalwanda munnaabo what are you going to do unless you fought for your what for your right bw'otaakikola ojja kuba oli musajja na mukazi musiru nnyo kubanga temusobola kutegeera bakujja bajjula bakutwala basaaniika in fact nga nemmere tebannagireeta ekyali mu nnimiro oganye okutegeera gowulya mu Kampala olusimbe mu Kampala ng'ekizimba bakiyita hamu oyo si hamu oyo muhoozi nabukeera oyo geneti Gaza Plaza oyo kahindo tafiire bano bona balubika bonna si byabwe byonna abasajja Banyarwanda almost Kampala 97% amanya bakozesa ga Kiganda okukusiba akatambala ku mutobooti ku maaso mu kutegera bizimbe byabwe gwe teweebuuza lwaki nsasula milioni 3 Kampala City ya mitolo 8 obiri ekinala bulagala oddawa kubanga okozesa engala bitosobola gikozesa Omunyarwanda ave Kampala ng'ayina mayiro y'ettaka n'akolako business n'akwata se n'azitwala e Rwanda n'akola investment atambula bw'ati Rwanda Uganda njala kubuuza Nakirijja Nakitende oba Mugisha oba Kagoda diri ofuluma ku nsi ziri mu East Africa ng'okola bw'oti ngenda Kenya ndi waffe Uganda waffe mukasa ofuluma ddyo genda mu nsi ekuliraanye mbuwa mu okoleyo business mukasa nkubuuza jjajja ntegeeza mbulira kubanga tulina bunkoto tegeera kati bali kye bakola muganyu kitegeera twabuli ebintu bino musituke mu lwolaneko muli omukanula maaso kubanga bano bo bakimanya nti ekiwikinesi y'Abaganda abamu baagala ssente oke baagala ssente nti ye kankuwe ssente olye ssente Nyamayiga kyakole Mmengo yategera nti mulimu abalangira baagala ssente n'amuwa ssente n'asirika n'ategera nti abasajja bange mu diaspora baagala ssente ba DP ba FDC ba NRM bawa magandula bawe ssente okusoloza bannaabwe nga basirika n'abakola empires zaabwe kuba temwagala kutegeera temusobola kutegeera nenjera kubuuza Baganda bameka kati abakola mu government Baganda bameka balina akede Baganda bameka bali mu magye basawo kama kabagaba Abaganda bakyali mu malwaliro Baganda bakabali mu police Banyoro bakabali mu police abatolo bakabali mu magye abasuka bakabali mu military genda ku warehouses zizo nagenda ku gundi ku revenue authority bale bakola mu revenue authority timwagala kutegeera kuba temutegeera nga nfundikira mu ddakiika 2 gowe na muna Uganda ng'oli mu America oli mu Canada oli Bungereza oli mu Europe gano nkuwagabuwa bw'oba okyagala kuwulaba ku njuba n'omwezi n'okuwommera emmere gy'olya kusaba ekigambo kimu omuntu yenna gw'otalabanga yenyigidde okwekalakaasa okuvumirirwa ebikolwa bya Museveni gambo muri okutulugunya bannayuganda okutta n'okusengula abantu ku matango tomulako mu demonstration yonna obanga awandise petition yonna oba ebbaluwa yonna ekalakaasa nga yeeyita mukungu wa Kabaka oba yeeyita muntu mu community n'ategeeka function you don't dare go there awo bagabi obutwa super ba agent ba Museveni omuntu yenna ng'alaga nti wankyukakyuka ate yakikoze jjo badde babikola eva Museveni yalonda abantu bali mu America bali ku musimbi gwa musuwa musolo bali mu nsi zonna bali batudde Mayiga n'akola ekintu kyekimu n'ateekayo abantu bonna ba NRM abala ba DP kyovula tebajja mu kwekalakasa teboogera kigambo kyonna be batambuza obutwa abantu bafa kadi ya karesi oli n'afuna muga Museveni yafudde kansa abantu bafa ne muri omuluza mbali kankubulye sitaani asinga obubi mu nsi yonna ye muntu yeesirisa n'abanga atali weeyito w'ebitiibwa bafunyo ku
kubanga tojja kutegeera kikyali mutima amanyi okay abantu bangi banzikirizamu ndi wakitibwa kansokeemu obutone na bujinga simufungiza bajja kukitegeera n'ekibage muganyo kitegeera omuntu yenna wa struggle ng'abadde alwanira Uganda okuva mu nsi yo okuva ya Museveni yayingira mu nsiko ye muntu omutuufu ate never trust anyone, trust yourself, never ever trust anyone, trust yourself in this struggle. Buli muntu olina olubimbirwa, buli muntu lima olubimbirwa, tulina target yemu ne buli omumanyi engeri gy'ogirwanamu okugituusa okugiggusa okufuna empangula y'obuyinza mu Uganda. Nkiddamu, never ever trust any human being in your entire life. Walk your way. Tambule kkubo lyo nga bw'olitambula. Abantu babi. People are not good. Abantu baki? Abantu babi. Abantu bagaba obutwa. Kuloza nti wakitibwa kumbe mugabi wa butwa yekyabeerako. Nosanga omusajja alina ennyumba, alina emmotoka za bbeeyi naye nga talina mulimu gw'akola. Never trust those people. Mumanyi engeri gye bakolamu ssente mu diaspora muzimanyi. Bw'osanga omuntu ng'ali well off nga tomanyi mulimu gw'akola mulabe edduka. Tebagwa mu pate tebagwa kukola ki mulabe edduka. Abantu abasinga obungi bafu. Bantu baffe bafa mpola mpola. Olabe essaazi tutula kusaza Ssaabasajja Kabaka bulamu bwe basirise. Abamu bafuire nakamu. Naye ng'ombuuza ki tasobola okuva okukola statement nti abaye tuwulira ggwanga mujje kisaba bagumu ne bagamba abasajja bagumu ningo tyo omuntu gwe bayita essaawa zino bayita abasajja Abaganda mu diaspora bagumu tekuli yenye bafuire nakamwe kubanga oba bayiika bwongo obukyayi babujjawa obuganda tebabwagala oba kisima bagumu nenga balina ssente mpya nenkale tebafaayo bonna basajja ba ena ba FDC ba DP tekuliko wankyukakyuka ekyo wenkyukakyuka yaba bafera bufezi kubanga Museveni bikola byakola abambi babadde baga nti amini abikola nga ne lutwalo obote babikolanga kati Museveni abikola tekuli anyega kitegere tawondo mu bachamu gwawodde nga nkunyiziza sigenda kwetonda kubanga byange byogera kati ngomusiza Bulesian nga afundikira njera kubaza bana Uganda mwene okotolo ensi yonna abali mu nkyukakyuka n'abagala enkyukakyuka n'aba supporting mu ngeri yonna esoboka ba comrade abali e Kampala n'abali mu diaspora okubabezaawo mubali nyo mubalire ddala nga nange muntwalidde singa simu tatubate tuliwo somwa kitu yagenda maaso lwakuba nti mmwe abatusobola okuyamba mu ngeri yonna esoboka mubali nyo mubalire ddala buli comrade yonna gwoyamba omwodeta musasudde renti wamusasudde mafuta oba data please mubali nyo mubalire ddala kubanga singa simmwe singa abaana bakitadda naye bayimirirawo kuumulwa ensonga timwagala struggle kale mubali nyo mubalire ddala kulwa Abaganda baffe bonna n'abali mu diaspora n'abali waka mubali nyo mubalire ddala abava mu struggle bagimenti baali baginoonya mu ssente bagenda dda baavaawo baazirya ffe tukyaliwo mpaka lasiti gwawulira bye twogera bikunyiiza bijja kunyiiza mpaka ng'ofunye amagezi kubanga bye twogera tebiriwo okusanyusa abantu lw'okutaasa ggwanga mu lutalo lubeeramu formula as long as tulwana kutaasa nsi yaffe tuli mu street fighting tukyagala kumanya omuntu yena awulira nga information gye twogere kunyiiza ku bantu be twogeddeko nga benyigira mu nfuga embi n'okucunya bannayuganda tetugenda kwetondera tutaasa ggwanga gwawulira ng'oyagala kwogera ebirungi bakwogereko birungi genda mu church gye boogere birungi kubanga teboogere bibi ne wano mu struggle n'okukyusa eggwanga twogere ebigambo ebinyiiza ng'ate birina okujja abato exposinga kulwa Katonda n'ensi yange kuuma Kabaka kuuma bannayuganda abazuukusa abadde bebase buli omu azuuke kuuma bannayuganda buli omu kyasinga okwagala Mukama bankuumire tujja kusinkana ku Lwokutaano mu open roof discussion ngenda batera amasimu mweraba video wende